buli eyagaana okuwuliza ebigambo bya pulezidenti Kyagulanyi n'awooza ebyobufuzi tebinkwatako sooka olabe emmundu bwetokota nkomewo ojja kutya. Ebyobufuzi tebinkwatako bajja na mmundu kifuba ne bagaka akini bambadde masiki boogera Luswayiri bayina emmundu ebyongo bitadde ku mabbali ab'omu byalo labana b'amaziga gabayita mu lwaki kugamba mbufe tuli mu kyalo ebyobufuzi tebinkwatako sooka olaba ono ow'omu kyalo gaakaba gakomba era tukomawo muntu omu yakijjanya ensi bw'ati bwe tulina okujjawo tukyuse embeera ng'okyawoza tebinkwatako nze kasa nazimba akayumba kange kasita nyina emmwanyi zange kasita nyina olusuku lwange kasita mpeerera abaana bange ebyobufuzi tebinkwatako bigenda kulumba buli wooli. Pulezidenti yalayira n'agamba nti koobere ng'oli waka koobere ng'oli mu kyalo koobere ng'oli mu kibuga Saalumanya ne Naalumanya ffenna tulina kukwatira wamu kusiguukulula bukulembeze buno naye watali ekyo tewali atagenda kiro zaako. Bangi abaana battibwa, bangi abaana bawambibwa, bangi abaana basibwa, naye abantu abamu ne batafaayo. Wabula olunaku olwaleero njagala olabe ekyagudde ku basajja bano ba mu kyalo si ba mu kibuga. Abantu bano balimi tebakwatagana ku bya gavumenti yadde okumanya ensimbi oba ssente ya Uganda egudde ebbeeyi oba ddoola esse oba erinnye oba waliwo ekyo okwekalakaasa oba tewali kwekalakaasa byonna tebibakwatako oba bwagira NRM oba si NRM. Kati njagala owulire emmundu 8 abantu bano ze zabasalako oba olowooza byakusaaga emmundu 8 abasajja bakanyama abasajja bakawuula babaleka bali maziga nga bakaaba babaleka bafumbya miyagi naye nga lwaki bano bonna bannansi bali myaka egisoba mu 40 nga bali we bali naye njagala olabe ekyabatuuseeko njagala olaba amaziga njagala olaba emiranga basaba buyambi naye nga tubagamba enkya neggula eddoboozi lyo likozese tutaase ensi yaffe. Erimizida Muyengo y'omu ku batuuze b'oku kyalo Lubangabbi ekisangibwa mu tawuni kansa y'e Buwama mu disitulikiti y'e Mpigi abazuukukidde mu kikangabwa bwe batuuse mu nnimiro zaabwe ng'ebirime byabwe byonna biri ku ddimwa oluvannyuma lw'okusayibwa abantu ab'ettima. Olusuku, emmwanyi,
ne vanilla aka wamuza ekanga bi mmere yange yona yatemedwa hiyo n'omwanyi simanyi nakyo ngenda kuliisa abaana. Onagamba nti yeewuunya omuntu yamutuusizza ku kino kubanga talina buzibu na muntu yenna. Simanyi kuba sina muntu gwe nazzaako musango era sina muntu gwe nyina naye gundi nnyo okugugulana naye nafunako omuntu omu eyajja nga yeegwanyize oba ekifo kino. Ne Ronald Muyanja mulirwana wa Muyengo nga naye yasayiddwa emmere ye agamba nti eddibu lye baamulekedde terigambika. Ndibaddemu eka emu ne desimolo ebifaananyi byonna byasaayiddwa ne biteekebwa ku ttaka ne muwogo yasosa n'yasaayiddwa n'ebisiyolayini wali mmanga basaako ebitooke ebikulu nayo neegwa. Bano n'abatuuze abalala abasaayiddwa ebirime byabwe baliko omusajja gwe balumiriza okubatuusa ku kino. Mutuufu nsanze basaaye buli kimu n'ekyamazima n'amaanyi ganzigweddemu. Omukulu ateeberezebwa kuba Bukenya kubazza atawaanya ebbanga ddene bw'atugira bubundu bwe bwagera kutukuba amasasi atutte ku poliisi eBwama atuguddeko emisango simanyi twasaalimba simanyi malicious damage ne trespass. Kuba omuluka gwonna gukimanyi nti Bukenya alina emmundu era nze yali yansuubiza dde okunkuba amasasi. Nsaba oyingire mu nsonga zino nfune obwenkanya singa kyengenda kulabiriza famire yange. Mbu kino akituuseeko olwa bano okuganira mu bibanja byabwe. Omusajja ono byatandikedde okubatulugunyizaako n'ekigendererwa eky'okubagobako. Azza atubonyaabonya bw'ati etwala ku poliisi eBwama n'atugulako emisango simanyi twasaalimba simanyi atwalumya ate mu bibanja ebyaffe. Tulina omusajja bamuyitanga Steven Ludebo yali assistant CID eBwama awo mwaka ogwo. Etulugunye eminyinyi tweripotinga emirundi 9 buli mugendayo sente mpaka wetwabikoowa nga Bukenya talinyeewo abalimba zagenze simanya kusoma simanya biki. Kulo mundi gulinga gwakubiri nekyamaani bafa bodaboda bamusaalirako ku mmere ye. Kyokka bagamba nti ono Nakigwanyizi ayagala okubabbako ettaka lyabwe olw'okuba nti wano we bazaaliddwa era we bakulidde. Nazaalibwa mu 1982 era nkulidde mu kibanja kino leero nina emyaka 43. Naye ekifo kino kinsinga obukulu kitange yakigula mu 82 nga nange sinazaalibwa. Tukuze watulimirira emmere nange we mbadde nnimirira abaana bange emmere. Abatuuze bategeezanga ebikolwa bino bwe bibeeraliikiriza kubanga bimalamu abavubuka amaanyi ate nga babadde beewaddeyo okwekolerera ng'abalala balina mu mabanja. Bataddeyo amaanyi gaabwe okulaba nti batambuza obulamu n'essente zokka omuntu z'otadde wano si ntono. Sente mmeka omuntu z'alonya ku mumwanyi guno okutuusa okugutuuka guno gake mumwanyi. Bannafuna ku ssente za PDM era ne zinyambako okugula endokwa. Kati ono beeraliikirivu nti bandikolebwako obulabe obusingawo omuli n'okufiirwa obulamu bwabwe. Kuba kati tetumanyi nti bano abatukoledde kino nti oba bakomawo bajje batukoleko obulabe. So omusajja oyo aleeta abasajja beeyo ku kafaamu ke kali awo waggulu nga 8-10 abeereeyo mamala ebbanga naye singa takitegeezezza. Ayinza n'okundumba ewange nayokya kuba omuntu wakolera kino tegeeza ne famire yange asobola okututuusaako obuzibu. Tugezezaako okukubira ku musajja ono ayogerwako ategeerekeseeko erya Bukenya ne tulemererwa olw'okukuba ku masimu ge nga tegaliiko. Tolina gy'ogenda kuwaaba, tolina gy'ogenda bawaabira kubanga gy'owaaba ate gye baasookera eri gy'owaaba be bakulirayo eri gy'owaaba ye wali bakoddomi baabwe eri gy'owaaba ye wali abaana baabwe eri gy'owaaba ye wali abantu be basoma nabo eri gy'owaaba ye wali abantu be bakozesa be balya nabo. Kakati omala biseera nga akunamira mu nzikiza oba akongoola muzibe. Bino byonna okubeera nga tubituukako lwakubanga bannayuganda ffenna twagaana okukwatagana n'okussa kimu nga enkuyege. Katikkiro ono eyawummula ayina ebigambo ebikulu ennyo bye yatugambanga bangi nga babibuusa amaaso nga bababyusa muguluka ne tubagaa nti Katikkiro ayogedde ebigambo bino bannanga omusajja muwulirize. Era omusajja ono gye buvuddeko yakangibwakangibwamu n'okwagala okubeera ng'akwatibwa olw'ebigambo byogera ebikulu ebyo ebiriwo ku mirembe gino n'emirembe egya Jeno mu Idi Amin Dada. Abantu byatawulira sooka oli ebigambo bino mukwano gwange kubanga bikulu nnyo bwe mba sibikuwadde mba ndyazaamanyeza struggle. Ate nga ffe twasalawo tutuuyane twogere nga tukyasobola okubeera nga twogera kubanga ekiseera kigenda kutuuka nga tetukyasobola kubeera nga twogera. Ebigambo bye twogera nga tukyasobola kubeera ng'obitegeera muganda wange Kakeeto nga gwali e Bulaaya maama
nga tokyasobola kwera ng'owulira ebigambo bino n'olw'ensonga Sister Mary emirimu gy'emikola tugyebaza nnyo mwebale ddala ku lw'enkyukakyuka yaffe y'eggwanga Uganda wadde nga temuwangaalira wano e Uganda nga bannayuganda abalala abo abatafaayo abasuulayo omuguluka abatayagala kumanya wabula ate olunaku ne lukya nga bakabatwawa nga entulege nga bagamba situwamanya tetwategeera singa twamanya oba singa twategeera kati bino byonna nga bigenda mu maaso Katikkiro ono eyawummula ampuliriza mu bakatikkiro bonna ze nali simulabangako era ebigambo byayogera nali sibimusuubiramu naawe njagala onneegatteko tusooke tuwulire ebigambo bino bwe tubimaliriza obulungi era nkomawo. Mwagire nze kubanga nze nkuzaakulanyiza nnyo Uganda. Bwe ntunulamu ng'abadde mu Uganda nga tuzze emabega train zaali zikola nali ndwala bulwazi kuntuusa mu ddwaliro kyekizibu naye nga bw'otuuka mu ddwaliro omusawo gyali eddagala gyeriri ekitanda kyekiri ne bw'oba mwavulunkupe n'engoye ezitukula nga gyeziri omusawo ne bw'ayagala oli emmere eteri ya bulijjo bw'agiwandiika ng'eddwaliro ligikuwa. Kakati okutwala omulantu wano emulaga okugenda obulabye okulaba omusawo amutunuleko emitwalo giri egi naye bwe ngenda okutunula mu Nankanyi Amini yatulekera nga minimumu weegi eri 6 n'olwaleero eri 6 owa 6 asobola okulwalira ku 5 kumukeberako nno bukebezi eddagala siri ekyaliwo ate baagimenyawo nze mbuulira eriwo. Kale nno Hajabu musajja musomi wa dduwa mbeera nkutegeeza ensonga eno obaire ng'ogitegeera nti mukubire ku ssimu oba muweereza ku WhatsApp message kubanga ebigambo byagenda okugamba bigenda kuyamba nnyo future yo kubanga omusajja ono kugambye asomesezza abantu nkumu na nkumu embeera eno eyakuyambako bannayuganda abali mu mbeera ebazitooweredde ate ono eky'omukisa omulungi akola ne ku bannayuganda abali e Bulaaya oba oli Kenya oba oli mu Afirika walala oba oli Asia oba oli Europe oba America oba South America oba oli eyo mu bizinga by'eshesholozi na wa nkugambye ono talina muntu gw'atayamba talina muntu gw'atataasa tewali ddwa weetatuuka gwe bw'omukondako ku WhatsApp mirimu gy'agaana promotion zaabula musajja ye yabula bakwagalako bwe bagenda olina ekintu ekikukozesa ekiro olina ebintu ebyakusibaasiba nga gwegamba oliawo buli akutuukako yagenda olina olutwe ensimbi zikuyita mu ngalo mmenye kindekeki kati Hajabu mukuzigiridde bw'obanga ebigambo obiwulidde n'osalawo okusuulayo gwa nagamba kiri eri gwe ogwange engumaze gw'omugamba bugambe nti EKTV olwo nakuteeka mu VIP ebisigadde ne bitambula kati wulira mukwano gwange Joyce Baagala ntwatwa ono omukyala akiikirira abantu b'emitiana eyo kaakati wali Francis Butebizaake naye ng'ono y'omwani MP oweeyo ebigambo nga bigenda mu maaso jjukira nti bano beegatta ne Mathias Mpuuga okubeera nga bakijjanya n'okubeera nga balemesa emirimu gya NUP ogenda mu maaso n'okugivumirira enkya n'eggulu ng'ono yeerabidde nti omulya mamba abeera omu naye ono n'ekika kyonna era n'okuliraana abalangira tekikufuula mulangira okusula mu ggala gye tofuuka mmotoka kiba kyalumu kati ono yeesiba ku bantu b'e Masaka okuli omukyala Nakakande omusajja Mathias Mpuuga okuli Abedi Bwanika n'alowooza nti naye weeyo kati essaawa zino ali mu katu yekka era akatu kaalimu yazeeyo ku NUP n'afukamira n'akuba amaviivi ne yeetonda ne yeegayirira bannange nsaba kaadi ya NUP ngitambulireko biri byonna byaliwo naye nsaba munzirize kaadi ng'amaze okulaba nti ebintu bigayegaye olwo ng'atandise okutunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma ng'alaba olwo akalumaniya ne emye wabula bino byonna nga bigenda mu maaso twayogera ng'era tuwamugamba era n'Empuuga n'agulawo ekibiina olwo n'alaga nti wagira Mpuuga okugulawo ekibiina wabula ekisinga okubeera nga kyewunyisa oba okukwasa ennaku ono teyagenze direct mu kibiina kino ekya Mpuuga ekya DA wabula nga abatunulizi b'ensonga bagamba ekyamuganya ogenda direct akimanyi NUP tegenda kumuwa kaadi kakati ono alinze NUP emumme kaadi olwo yeefuula agenze mu DF bagambe nti bamaze kumumma kaadi kyekyamututte ewa Mpuuga wabula bino byonna okubikola naffe tuli bbali tumulaba bulungi nnyo buli muvu gy'abala tugitegeera bulungi nnyo anti era nga bw'omanye nti akalina abiri otega kalaba kaakati nno ono byatega tumuziga bulungi nnyo naye nga naffe tumulindiridde tugenda kweriga buleesu kuba bukanzu obuleesu buwenjuka ebigambo ajja kubeera nga abitegeera kubanga kaadi maneya ne emye ebigambo bino bikulu nnyo ku muntu ono eyalowooza nti w'amaanyi nnyo waggulu nnyo njagala oneegatteko ne Frank Ntambi tubyogeremu baagala twamulabye emitiana ng'agenze ku head office za Nopu emitiana eyo ng'agenze okukimayo kaadi buli omu n'agamba okusinzira baagala byabadde afuumuuka ne bamuwa
omwezi okwetonda n'agamba nga yeetonda ngaani yakola musango ki baveeyo bagumugambe biki byonna byonna byayogera kyabadde kyewuunyisa okulaba akatambi ng'agenza okusabayo kaadi awo yabadde abalaka ki kyabadde tekyewuunyisa ekisooka ekibiina kya NUP tekigoba bantu kyali kigobeko patememba n'omu gwali owulidde n'abazze bakola tekigoba gwe weegoba weka ali mpoga bamugobako bamuyitako ennyonnyolako yes bamuyita jangu wennyonnyoleko otondere bannayuganda weyagenda yafuuka musu gw'ekanyanya teyadda ne banne abalala abamwegattako mu maaso awo tebakomangawo naye nga NUP tekolanko ene declaration nti bano tubagobye n'oba ojjukira ebigambo by'omukulu vice president mukulu Muwanga Kivumbi era bwe yali ayogera ku bifo ebimu yagamba nti munnange tugumiikiriza ebbanga but at least we've given an ultimatum of omwezi mwetereeze temweterereza simanyi gwaweddeko temweterereza ffe mweterereza aba constituency bammwe then if all is well nga oyingira amazzi ng'otesitinga how deep it is so ne mwannyoko baagala baagala oliko jjo no mwannyinaze kale tewali tayawukanako na Sseggona kyali mu kubeera ng'akola waliwo mu luzungu kye bagamba nti the writings are on the wall the writings are on the wall already where her loyalty is, where her political loyalty is. And it is in Noop. That's why she came to pick the card. That is where her loyalty is. It isn't in Noop. It is somewhere else. But just aliyo as kituga marriage of convenience. Naye nga loyalty eri wa mukulu. Naye nga bwe nakunyonnyodde formation ya DF tebaayagala bonna kugenda mu mulundi gumu. Mu byobufuzi olina okubayinga tomorrow. Tomalayo byonna mulundi gumu. Kyova kyava yagamba nti waliwo ekinene ekijja. Kyova olaba bakugamba n'obeera ng'oli mu gavumenti tomalanga kukolera bantu byonna bimalayo mulundi gumu. Obeerako balina okusabirako akalulu oluddako nti ate we mumpa ku luno olaba oluguudo linabasuubiza luli ku luno olukola ki luggwa naye singa byonna oba bimazeeyo oba ogenda bagamba kyenyi njagala bimaintaininga kati kiryanga era n'obufumbo omukazi bagamba waba akusabye ebintu tobimuweerawo byonna mulundi gumu. And you are not the right person. Kubufumbo mulekeza ebizibu byofunye muganda wange twogere ku birala nkati nze nkugamba singa bimalayo mulundi gumu naye olina obbayo ekirala kyakweguyako bale yansuubiza emmotoka ebizibu ebikutuuseeko tebagumiikiriza oba bakoleddeko katono tebalaba mu future kale tuvuddeyo olwo eyo tukoze ekyo tuvuddeyo ne DF yali tasobola kubeera nga abantu bonna bayingiza omulundi gumu. Yalina creating because tugenda mu political season kutandika nga mu Gw'omusanvu. It's going to be a busy window. Kati nga fa bagoberera emipiira olwo tuka mu kaseera ka August awo aka busy window onaveno nagende deadline in 1 week. Fabrizio Romano nabeera busy kakati ne wano omukulu Mpuuga abasambi be akyabaleseeyo alina okukolayo kaniveiring babiri paka okutuuka mu kulonda abawo obujozi bawanike welcome to Old Trafford, welcome to Highbury, welcome to Emirates Stadium. Tiyalina baleta mulundi ogumu because wabamalayo mulundi ogumu what politics are you going to play political season ng'etuuse. Kakati bano basigalayo eno naye nga bakimanyi bulungi nnyo the writings are on the wall. Kakati ekituuka ekiseera nga bannamitiyana because NUP okugabira omuntu kaadi nkiddamu omulundi omulala tebalina bo obusobozi nga bwe era singa obadde osobola okunzikiriza next time constitution ya kuleetera gundi eyo ennyingo basinziira ku maanyi gwena ku ground nti ba constituency bo boogera ki what are they echoing if they echo nti tukukooye nga gwe bagamba nti ono yali capable kati wemba nkubuuzizza nga gwe wiiki ebedde balimityana nnaku 3 what was the ground saying? Was it Nabusa? Nabusa ku ground abaddeko but Nabusa the ground is a bit shaky. So whichever
the ground kyenebeereta erinze nga kaseera katuusa ka nomination oli wonna party ejja kudecidinga but as far as I hear as ground nga weeri ne politics abadde ali mu kuzannyibwa essaawa zino mwabo ne Mpuuga and his group we all know ekiyinza okuddakaawo senga kaadi temukwasi tegenda mukwasibwa twala kyange nga tuvaayo eyo mu kaadi kati waba tagifunye kati aba afuna naye ebigambo byagenda okuzza eno then afune bamugulirewo oluggi bamugambe welcome omanyi okuba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale nno ebya Haji Abu omaze okubeera ng'obiwulira era omaze okubeera ng'obitegeera jjukira nti omukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda vidiyo ina okubeera ng'ogiwa ekigalo gwe wenna ayagala ensi yo buli gw'olaba atawadde vidiyo eno kigalo kitegeeza ensi yo oba togyagala buli lw'ogiwa ekigalo eba eyongera okutambula n'okugenda ng'etalaga amawanga buli muntu yenna gy'ali n'amanya message eno era nasobola okubeera ng'agitegeera kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga tukyakuba enjiri n'okukuma akaliro ak'okubeera ng'abantu bonna bavuganya mwami Museveni tuveeyo twegatte tuwagire omuntu omu buno bonna obubiina bino obwa FF simanyi PF simanyi obw'abansereko obw'abampuuga obutagenda na kusala mu luka yadde eggombolola obuli awo ku kyalo bonna bwegatte buwagire omuntu omu President Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform kubanga essaawa zino yeekutte omumuli ogw'okubeera ng'erwanyisa enkyukakyuka mu ggwanga Uganda abasajja bano baagaana abasajja bali majjukira nti bano zino zonna pulojekiti za mwami Museveni yabateekamu ensimbi n'abeera nga bagamba mugulewo ebibiina gye bakoma okuggulawo ebibiina baawulayawula mu balonzi abantu wagidde omuntu omwami Kyagulanyi ne tulwanisa omusajja ne tumuteeka ku ttaka kaakati abamu bawa APFF abalala bawa FDC abalala simanyi bawa PFI abalala bagenda mu ADF abalala bagenze wansereko simanyi bikoze bitya kati ogenda okakkana ng'era osikana ng'abantu nga 0.9 bonna bagenze mu bubiina buno so nga ate 0.9 singa tugigatta ku bululu bwa mwami Kyagulanyi oba oli awo omusajja ono twandi muyiguukuludde ne tumusiguukulla ne tumukuba ettale ne tuwona ekinere kyawanga namukadde luliira mu nnyana kati bino byonna nga bigenda mu maaso omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Bakireke Nambooze Mukono Municipality jjukira nti ono yabula ku katono nnyo okubeera Vice President wa President Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform mu Buganda naye basalo ne bawa Alhaji Muwanga Kivumbi obwa Deputy President waliwo ensonga waliwo meeting waliwo okwetegereza waliwo okutuula waliwo okubaako bye tugoberera okubeera ng'omusajja ono yalondebwa n'ateekebwa mu ntebe kati bino byonna nga bigenda mu maaso omukyalo ono Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality era ayongedde okubeera nga akudaala n'okulya mu ttama n'okusekerera abasajja bano boolaba bali mu busuuti ng'oggyeko President Kyagulanyi Ssentamu aba PPF abasimanyi FDF n'abalala bonna okuggulawo otubiinabiina otukoma ku byalo ono agamba nti bino byonna bye bakoze byabuwereete birimu yadde empeke wabula biri awo biwulenga ebiwedde emirimu kubanga bino tebigatta ku nkyukakyuka wabula byongera kukunamya abantu bano n'okulaga nti political careers zaabwe si be beetegeerera babategeerera butegeerezi n'okubeera nga twongera okukakasa nti abantu bano tebakolera bantu ba bulijjo wabula bakolera NRM yennyini ewatali kuwannaanya kubanga naawe weetegereze bwe mbanga mumaze okubeera nga mulaba omuntu abasinga amaanyi mwenna omuntu abasinga following lwaki mba temugoberera oyo nga mwefuula abaasoma mwefuula ab'ebitiibwa mwefuula abayivu naye nga mwerabidde nti ebyo byonna tebikola ku munnansi yasalawo naga nti ffe tugenda kugoberera muntu ono gwe tuwagira oba gwe olina zi profesa oba olina zi digirizo oba olina zi diploma zo oba olina zi certificate ffe tetukwagala tuwagala muntu ono kati bannansi bwe basalawo naawe ng'omuntu akkiririza mu bannansi ngakkiririza mu people power ngakkiririza maanyi g'abantu etuluzi zonna oteeka eri z'obadde olowooza nti za bbulu simanyi za kiragala ndi mu DP akina UPC n'ojoyininga omuntu oyo ensi gwesimbye mugongo
olwo ne tunula ensi yaffe. Omuntu yenna atali mu mugongo kiraga bulazi lwatu kyerambika lujja nti oyo aba mulabe ow'enkyukakyuka. Nambooze siri disappointed mu bantu abatandiseewo ekibiina kya PFF. Mbamanyi era mbeesiga. Maybe omuntu omaaso bagamba lwaki tebaze ne beegatta ku NUP kyekyali sinza obuki obulungi nti Erias Lukwago, Kizza Besigye, Ssemujjunganda, Salamu Musumba, obamanyi bonna abo Honorable Mwijukye, bonna abo ekyali badde ekirungi singa bazze ne batwegattako mu NUP. Naye nze ndi w'amazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireeseewo akakukuutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonna be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP. Walizeeyo imbalance ey'amaanyi because bo ba leaders bobo baze bakulembeze bawutunambalinga bakulembeze ba NUP. NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono. Kati singa okola genesis nti Besigye uya asimbyawo layini Besigye Lukwago bali bempinga 10 asatu Babeto Kyanyi bani n'entire membership neyingira mu kibiina. Musobola n'ogenda mu meeting y'ekibiina ne mukuba akalulu ne babawangula. Okitegeera ekyo? Nti abantu abali mu PFF ne bamala bajja mu NUP netuuza general meeting basobola okuba akalulu ne batuwangula. Ffe balaba ffe twayingira mu NUP ne twayingira gradual omwomu. Era kyovola babajjanga nga DP block bibalemi. Abajja n'ebibiina abajja mu NUP n'ebibiina bibalemi. Nti ffe tuzze nze Bwanika n'ekibiina kyange PDP kyamulema okujjawo. Yayingira NUP nenga n'ekibiina yeba hypocrisy. Buba buki buba bunnanfuusi tebubeera bwesimbu. Omulala SDP Mabike naye nayingira ekibiina kye NUP ne SDP n'emulema okolaki okujjawo. Lubega Mukaaku yajja n'ekiwayi kya TJ kyali kisinde kya Erias Lukwago nga yakikulembera. Lubega Mukaaku n'akwatako ye yali vice n'akwatako ekitundu kya TJ omwali abantu nga bamutema Deriki bakatolu bwama ne yesogawa NUP. Aba DP ne bakola gye bayita DP block naye nga be ba senior partner ne bajja nayo bakidandala avudde mu DP nga ye organizing secretary. Bwatuuka mu NUP era yayagala abeereki okumujjako oba organizing secretary akulabanga mu demotinze ate ng'enazze mu makamalala. Olidde Mabika janga president wa SDP bwatuuka eno ate nga NUP teyali alliance. It wasn't even a merger. Singa bagamba ntukwate ebibiina bino tubigatte tukolemu kimu. Oba bannange tuwandiika omukago. It was completely a party. Another party. Another political party. Si mukago. Kakati obeera otya mu bibiina nga mu kibiina nga mulimu ebibiina ebirala. Kati bano bajja n'obukulu bwabwe. So ye contradiction yemu eyo singa bano aba PFF nga bazzenga FDC breakaway group bonna ne bayingira muki mu NUP. Kakati bw'oba munnabyabufuzi asse ekitiibwa ne mu balala. One bewanduukulule balekerawo okukola ebyobufuzi nedda. Tubasse ku kibonerezo batandika okukola omwomu nedda.
tulina n'obuyinza ffe nga mu NUP obugaana omuntu omulala yenna okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Bwe tukola bwe tutyo tuba tetulinaki tetussa kitiibwa mu ddembe lyaki lya buntu. Era omuntu agamba bwe muba nga temusobola kukkiriza abantu kukola political party nga mukyali mu opposition bwe mulituuka mu buyinza mulikolaki. So mulina okweyigiriza demokrasi. Demokrasi muzibu nnyo nga bamusabye ggwe anyuma nnyo ng'ali ku muliraano. So tulina okweyigiriza enkola yaki ya demokrasi. Nze bano aba PFF mbagamba tubasabira mirembe naye mukimanyi nti tusobola okubeera different command wanuwo olutalo lumu ne bakomanda baaki banjawulo. N'olwekyo okuva olubereberye mweteeketeeka okukolagana naffe. So faffe tulina the best presidential candidate teri yasobola kulimba. As of now NUP yerina the best presidential candidate. Ku eka 3 kwe kuli eddwaliro lino eri Magere era nga eddwaliro ntuliraba nga naddala abantu abo abali ku ddala abanyigirizibwa Honorable Muwadanku Nnyingi ne President Kyagulanyi Ssentamu twamulaba nga atema evvunika eryasooka oba okulonkinga eddwaliro lino. Kakati eddwaliro eryo njagala nkulaga we lituuse wabula saagala weerabire wali eddwaliro eryerubowa erisipendingiddwako obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi ng'ensimbi ezo zimbeewolana neewole nga paliamenti yeziisa naye nga tulaba amakulu gaazo nga eddwaliro lino lyalemera ku musingi okumala emyaka n'ebisiibo era ng'abagendayo babagaana n'okulirambula mbu lyakwasibwa mukyalo muyitale amaidwa nga Peneti wadde nga bannansi bagamba nti Peneti taliyo. Peneti mbu ate musajja wa kikoofiira yeyeefula ate omukazi mbu muyitale naye nga Peneti muddugavu awedde emirimu mbu alina n'ekiwalaata. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala olaba abantu abanaakolera abantu enkyukakyuka bweti bweri. Kino kiri Magere nkugambye eddwaliro lya private era nga liwomeddwamu omutwe abali ku Opposition National Unity Platform Honorable Muwadanku Nnyingi nga bw'omulaba President waffe naye kw'ossa abo abatuyambako Abamerika n'abantu abalala okuzimba eddwaliro lino. Ebigenda mu maaso ku ddwaliro lino bikulu nnyo birungi nnyo. Sooka obiwulire twongere n'okubeera nga twebaza n'okusiima abantu baffe bano abatukoledde ebintu nga bino. Waliwo eka 3 awo ate nga zikyagazibwa. Naye tuli ku mukolo ogw'okusaba omanyi bajiveofa baffe balimu enkola y'okusaba buli levo kwetukola kitutuuka naye nga tubadde nabo okuba bwe batandika era nga omubaka wa palamenti nga bakulembeze tuwagira era twaliza nnyo projekiti eno tubadde nabo okuba bwe bava ku buli levo nga bagamba tusabeko kati watu akasaba emirundi emeka ku projekiti eno mingiko naye nga Katonda abadde ayanukula era akyanukula first floor yabakyala yonna kati high dependence because mugala gyeki abaana ab'enkizo abeetaaga okufiibwako ennyo eyawukanisa ne ICU bali mu mbeera embi eno high dependence unit tulinako ne ICU intensive eri tekano mu luzungu kati bano abali mubeera kalino intensive care unit mu ddwaliro lyaffe lino eri wano ate batugaye nti fulani reward esooka it's a shared ward. You know the one? And then we left our lift there and the staircases, and then we have the general ward. So, level is talking about the ward, the soak, and then there could be the general ward. Then the report, the living area. It is self-contained. And then we put the sign there, no? And we had a private room. Abagala private rooms. Bagizingira nene n'ekinabiro nene ddala banywera ddala n'ekinabiro
eziriza kutemundi ezawa naye nga zozaza abakyala so mwakoze nga abakyala ne woodi zaabwe ziba private era ziri zokka nonga nyingi nnyo kiri kyamulaba kigenda maaso gwemukola tuze kusaba tusabira ddwaliro ligende mu maaso nga bulijjo leka tusange omukolo kati zona yonna fulo y'abakyala kati abasajja abasajja tukyagenda okulabira okubuza muzibisa ebyuma bino bigumu kubanga tugenda birekawo n'abaana baffe nabo ne babirekawo no semi private nega era akasengeka ora musika tene abana yeno neto ekibwe waira iye yes ate nga bali wamu yes so kati tugenda kutoweddako ey'abaana semina setting kati fulo eddako y'abaana neefaanagana ebyo n'ebiriko ate y'abaami yeddako tuli wano dwaliro lyaffe lino pya ddala likyazimbibwa tubadde tubalaga stage by stage okuva we lyatandika era nyongera okwebaza bonna abalivujjirira naera okuva ebweru w'eggwanga kuba nti batuzinga ekitundu kyaffe kino okutwala eddwaliro lino erigenda okuyamba abantu b'eno n'abantu ba Uganda bonna ati olaba nti baliwo eddala obudde okuva oba litandika paka olwaleero naye nga mu byonna ebyobujjanjabi soka yakisangaeyakitako okuwagira naddala buli mukibizo avayo ne efos ziyamba byobujjanjabi olengera nti setting up yemu kale nowodi yaki fulo yonna y'abaana naye nga byebizibu ebibadde wansi era bifaanagana ng'ebadde wansi but only for children then flow endala gye tuddako ey'abaami naye kati newe tukomaawo newe tukka wansi okulaba kulaga architecture nga bweri wansi eddwaliro ejja kuba lya fulomeka flowa zirinya fulonya ndaba ina kubeera ya fulowa nya batugambye kati ate flowa esookerwako wansi wetwaniriza abantu netrayedi flowa eyokubiri yabakyala flowa gye tuliko kati y'abaana flowa eddako y'abaami then flowa esemberayo ddala ye offices ne private wing ne sorry VIP wing kati capacity eddwaliro etagatinga kuba n'abantu nga bameka ebitanda 16 so eddwaliro batagatinga ebitanda 16 160 bed capacity ate obujjanjabi areas z'obujjanjabi areas z'obujjanjabi mainly internal medicine but will also not be stopped from doing the other general illnesses, because what we are bringing closer is making healthcare available to patients who are living in between Mulago and taking a distance to go as far as Nagarama. So that's why we are bringing a middle ground so that you can basembeza eddwaliro atasobodde tuuka Mulago
ng'asobola ofuna obujjanjabi bwonna bwe yanonyeza emulago wano. Twasoose wansi n'olaba x-ray unit, radiology, ebintu babitata mu Luganda obufaananyi okwekenneenya. Waliyo x-ray, waliyo naki CT scan, mammography batugambye nti mubiri naddala kansa w'abakyala omumabeere. Kakati nolaba nti waliwo wansi watuukibwa floor number ebanjiriza. Then this side where Chelsea Nyonyode is our emergency. Emergency. Others are entering through the other side, but then the emergency is. Bwolengera compound eri wagazi aba emergency batoka ku gate wano. Hinga is developing and also designing the hospital. And the founder of the memory. Hinga is a capital. It's a capital investment. So, Wano data kisho tegeza data utility. Kati tugeze ku emergency area omuntu batuukire wano. Ambulance ngerese accident. Yeah. They enter through here. They are not entering through the other. So this is the emergency unit. The emergency. Kati wano wetuliwe wano. Emergency entrance ayingidde. This is the main entrance, and this is the emergency entrance. Eyita wansi waliwo kagonda akabalira. Yes. Yeah. So this is the main entrance, which is down there. Kati tubadde wano. Ate kati saawa zino tulifinga wano. Eseza tuli kati ku top. Yeah, tuli ku top. Then tusembeeyo wali waggulu wetugenda okutuuza tanks. Era kati etuse ku top. Yes. Ele time talika finish. Yes. So twagala okwebaza Hinga group okuba nti badevelopinga project eno ne bapartners baabwe ate ne bagisembeza wano ewaffe mu Kyadondo East. Tubadde nabo kuva ku ntandikwa era twebaza n'ababayamba okufuna ettaka okuba nti batandikawo project eno ababayambye okudevelopinga project eno. So wetuli project etuuse waggula wasembera bujja tugibalaga step by step era tuzze okusaba okwebaza Katonda. So far tuuse dwaliro no gaggadde owo etunuulidde gazi nnyo gazi ddala bw'oliraba ng'olikuta bizeeno olaba osobola okulengera ekifaananyi nti omulimu munene tulabako halfway kubanga ate ekyemmanga ekyapa kiri kyagendera ddala. So tusaba Katonda enteekateeka z'okumaliriza eddwaliro zonna zigende bulungi zisobole okuyamba okukendeeza oba oli awo n'okuyambako kwabo bonna abanoonya obujjanjabi naddala abatasobola kutuuka mulago okusa ku nteekateeka yaabwe. N'ekyokubiri okuba nti obujjanjabi obw'enkizo obusinga omuli ne emergency unit weziri olabye nti area ya cameras gyeziri, floor number ey'abaana, floor number ey'abakyala, floor number ey'abaami, private rooms mweziri. Kale eddwaliro ddala lya nkizo nnyo. Ffenna tusabe Katonda atuyambe eddwaliro likoleki ligwe bulungi. Twebaza Hinga group mpozi ogambye na capital. Hinga is a capital development firm. Hinga is kati bano baba bakola mbyakuteekateeka okumanaginga capital ensimbi ndoza mu Luganda banki nkumi
ate gwe tolumanyi na bulungi kandi basobola bamusiga nsimbi bataddemu amaanyi naddala mulimu